Tuyanziza nnyo mwenna abeekuumira ku Wonderboy UG nga weri enkola yafano ku Wonderboy UG video mbadde nsaba kampeleka like nga tetunaba kweyongera n'amawulire gaffe agalero mbaleetedde update wano we tuli wa kamera so balagako tuli wano kololo wennyini abayimbi we bayingirira era nga tufunye omu ku tiimu Sheebah oba tiimu Sheebah oba tiimu Cindy teri amanyi naye tugenda kwogerako naye atubuulire ayongere okutunyonyola kyekiri waneeno kyekiri omuganda kyoba omanya tekuli sound naye mpulira buyimba bwa Cindy bokka boy kyogamba Sheebah teyayimbye waneeno si muyimbi naawe mutootomi muganda wange Sheebah nga alina ennyimba ki alina ennyimba eziwera 2 mpayo oluyimba lwa Sheebah nga lwafuluma 2017 nga kati lukyazannya ayina nkwata ayina ki oluyimba kyolo olupya ngamba lwe ya 2017 nga kati lukyazannya naye nga teza Cindy bazikuba nga ayina ice cream Sheebah ayina ice cream bakyalukuba abaana era dumanyi tebakulya binusu naye gwe kyoba omanyi omwana Cindy ayina oluyimba nga yalukuba 2015 nga kati lukyazannya kyogamba olunaku olwaleero abawagizi abasinze okubeera waneeno mbadde nkubuuza muganda kyogamba abawagizi abasinze okujja olunaku olwaleero bonna ba tiimu Cindy of course obadde wali munda olabe nga tebannafuluma bantu kubafulumya for security check up nga basinga munda bonna bayimba tiimu Nokia naye nga sikulabye ozikutte ogenda zibalaga era mbadde nkugamba ndoza mwenna muze mukiraba ku lunaku olwasookera ddala bwe bategeka press conference wali ku Victoria University ndoza wasoke olunaku lwe nasooka olabira ddala nti no Sheebah ayina eggaali ya Sheebah waliraba yali esinga lya Cindy osuubira olunaku leero Cindy asobola oleeta abantu abasingako aba Sheebah nga luli eri ku lunaku olwo lwennyini olwa press conference we twali ku St. Lawrence abantu Sheebah yajja n'eggaali nga y'amaanyi yajja abayoola nga b'amaanyi naye bwe twatuukira wakati wa conference ng'abajja bambadde obutishirt nga kuliko Sheebah nga babweyambudde dda basigadde mu zaabwe zennyini nga basazedde Sheebah yagambye yasinga following kitegeeza nti no yasinga abantu kuba ne following kitegeeza abantu be bakufollowinga naye era numbers tuzigula nze nagulangako ku numbers 7 Sheebah yagambye tosobola kugula views Facebook nagulako enamba ku YouTube Sheebah yavuddeyo n'agamba tosobola tekisoboka era tekisoboka nakwekaza ate era bodda ku kya numbers ojja kwekanga nga abasinga omufollowinga oba goli YouTube bakulaga nti akugoberera abasinga okulaba baawa kyogamba leta analytics ze ziraga bali Abu Dhabi bali UAE yo segera nga tebagenda tuli waleeno lugogo era tuli n'omukulu Eddie mbadde manyi gwe yali president w'abannamawulire yesebo naye kyekingana ku waside olw'ensonga omukyala Cindy oyo kati njogera nga nze omuntu atuwa obuzibu nga ffe ab'amawulire okitegeera nti nno ye abawa interview mu kaseera w'abeetaagira gwe tosobola mujjako interview mu kaseera w'omwetaagira ani Sheebah andi Sheebah agamba nti nakuma brand kasimu walo omusanga ne mujjaamu awo bagamba kajjaamu kanji ntunuzaamu tugira twogera brand tabaddeko n'ababoda wali eri bo ne bagamba tino Sheebah bagambye tino Sheebah bamwagalako nnyo omubiri gwe era mubiri gwe gw'amaanyi nnyo mubiri ki naawe omukadde ate mubi just kulina kala ate ne kala nayo saamiina yagambye kino abakala baboda basingira nze ntera nnyo okugendera ku majority era buli waboda gwe mbadde mbuuza nga ngamba kino Sheebah era bagenda laba ni Sheebah ebyennyimba bo tebagala bimanya bali abamu nga bakwagala Sheebah okulaga amagulu abikopa ku Cindy kuba Cindy yabitulagalagadde ebyo talina kyatulaga anti bagamba ebya Cindy si byamaanyi olaba Cindy kati ne bwozabuza obufaananyi bwe wabulaba nuzize era nakati ne bwoziraba olaba nga ebyanyudizi sibirabagako ebiri kukolinga omukulu Eddie kyogamba wabiraba kyakaze bali tebanaba kunzaala nakati ntera nenkeberako twatuse mu kaseera nga naye obutambi nga butera nnyo bbula oba desire zinda kyokamba sobufuna kati nsobola gye bulingo omuyaya wale nino omwega nga asobola obbugula gye bulingo omuyaye wange amutadde ku kutama FIFA America kale naye nga abawagizi bo tunayingira leero oba abantu bajja yingira of course nga ffe bannamawulire naawe kulabya akako kalina tunnakassaako kuba omukutu gwo gw'amaanyi Wonderboy era twabadde tubeera nabo nnyo twabufunye ddala lwakubanze ne wesaketimba of course tuba tuyitawo buyisi wali kyogamba leero bato ebyokulwana abali abasinga babadde bagamba tino bayinza olwanira ku stage batukoze bubi bandiyawuddemu abawagizi ne batabeera wamu naye abawagizi babagasse singa batuteereddewo obumba wakati aba Cindy mudde eno aba Sheebah mudde eno wandirabye abantu bwe bava eno ewa Sheebah nga babuuka obuubo okubwewa Cindy oyo ye mukulu Eddie
nnyo era n'ekirala kye mbadde nsaba kuba nabalabye aba Sheebah nga bagamba tugenda yimba hits zaffe 5 ziggweyo tugende ku stage naye bo tubasabye bayimbe hits zaabwe oba 50 tulabe oba banaweza ne hits 4 ng'obulago tebunnasaakaala bave ku stage. Sheebah bagamba kino eno live twabaddewo John Lakorejo ng'akola practice yakoze ddala practice yakoze sound check kumalira ddala ssaawa 2 non stop nga gw'ogambye mula agenda yimbi ya dakiika 5 kyokka yakoze sound check ya ssaawa 2. Tasobola kukola ezo ssaawa 2 zonna wabadde obala tasobola kukola ssaawa 2 ng'ekikulu yatandise ssaawa 5 n'alitambuza mpaka ssaawa meka 7 awo yabaddemu bino pulo ono tiimu Cindy era tugenda banonyezayo tiimu Sheebah Mike oli tiimu ki? Nze nawe era tosobola kungatta kati oli tiimu Cindy tosobola kugamba Sheebah nti Sheebah agenda kubeera nnyo kale bawagizi babasinga bagenda kubeera aba young generation era tusanze wano omwana omuto ayambadde Sheebah wakamera siko mulage Sheebah omwana ayambadde Sheebah ako wakajeewa muganda wange bakampadde ani akakuwadde yogera konye bakole omusajja adde wali eri akampa kyogamba oli tiimu Sheebah Sheebah gosinga okwagala tukulabye ng'otunda ebyokulya ebyokulya bitunda ssente mmeka muganda? 5 toti agenda kugulako bya 15 oba ogenda B1 simanyi ogenda B1 okubimu mu baana bato baana bakwamanyi oba w'abantu bakulu oba w'abaana bato ogenda bakuwaawe ale mbadde ngamba oluyimba ki olwa Sheebah lw'omanyi lw'ogamba nti no ono Sheebah oluyimba lwe luno lwensingirira ddala okwaga luyimba ki lw'omanyi? Oluyimba ki? Sako yimbe nnyo era nno likuyimba bulungi ojja kufunayo omuntu nakunoonya awo akuwe ssente bakaddama bali eyo baagala nnyo abaana bebalabirira tomuyasa okuwa ssente. Ninayo kyengamba nina bangi abanumba balabanga abeti mumanyi nyimba za Sheebah kakitegeeza Sheebah g'osingira ddala nnyo okola ki okwagala kati bano bamanyi bonna bali wano bakyalibo bavaawo tuva mu paaka enkadde kyogamba ovudde mu paaka enkadde just okulaba Sheebah ofuna omukisa n'ofuna muntu akugulira tiketi okuyingira onayingira oyingira ebyokukola obivaako anyingira ne baketi yange nyingira ne baketi osobola oyingira ne baketi yo kyogamba babaganye okuyingira naye aba Victoria University bana baana bato mwandibalese ne bayingira ne bakola kozi naffe aba YouTubers twasobodde okupushinga event yammwe nga tubasasuziza kyokka nga TV zembadde mulangirako mwazisasuziza naye ffe twabaddewo ku One Love era abannamawulire bangi tubalabye wali eri bali kwekalakasa mubaganye okuyingira tugenda balumba anytime now naye mubakoleko basobole kuyingira kale mwana mbadde mbuuza nyimba mmeka eza Sheebah z'omanyi? Ate eza Cindy Cindy tomanyi nyimba lona ndowooza mukiraba kye tubadde tugezako bagamba kino Sheebah agenda kugendera nnyo mu young generation oba aba 21st century era nga ye Cindy weeri wa 20th oba abeera 20th oba abeera wa 19th teri amanyi naye nga wambi webale okukola osoma wali osomyeko naye wakoma mu klasi P4 wali osomera kusomero ki? St. Kizitolube Primary School. St. Kizito what? St. Kizitolube Primary School. Kati omala okola wali mpaka nkadoddawa like wosula bosi wange ankozesa ntwale nakutwala uwe ekitegezo na bosi wakozesa kale katugenda kugulako zireze dakika 3 kale kati kuguleko ebyokulya